girlfriend wa Abba Marcus era omukyala we ali olubuto avuddeyo n'abagamba ekyobutambi bwange okubeera nga bwafulumye ekyo tekinnantiisaako wadde akatini kyensinza okwewuunya ye agamba mbu ekisinza okubeera nga kimwewuunyisa kwe kubeera nga agakazi ag'emyaka 3, 4, 5, 6, 7, 8 ate ge gasinga okubuuza bannange twongereyo obutambi obulala bannange twongereyo obutambi obulala bannange twongere kwegamba ekimwewuunyisiza nnyo ye okubeera nti obutambi bwe bwafulumye olwedde yakimanya abukolamu ssente kubanga neera akyogedde agambye ekisookera ddala Abba Marcus nagenda omumiitinga nga nze olwedde gye ndi kweri guli omukutu gwe tukwatira obutambi obwo ne butufunamu ssente neera abantu abalala bazisobodde okubeera nga replying agambye nammwe abalowooza munera omwana ono mukozesa okubeera nga nzanya naye obutambi buneeno mbuteekeyo nze nfunemu ssente n'agamba ye yeeyagalidde kubanga naye yali akimanyi mbu weebuli kiringa ng'ogwe onogamba omukyala n'ogamba omwami wange ovuga booda ye engeri eyo gy'otavuze booda ye kankuyambeko ngikwolezeeko ezakanaaba ati nazo tuzisevinge kati ndowooza naye Abba Marcus engeri omukyala gyali oba abuliddwa client kwolwo n'agamba atofaayo kasita nze wendi kankolenga client twekwate tuteekeyo osobole okubeera ng'ofunamu omusimbi ogutokomoka ekirala kyabalabudde ono najja basobola ekirala kyabalabudde abagambe mulekeraawo okubeera nga mutaaginga taata wa Abba Marcus agambe Suzana muleke temuyita kwerabira naye oba guno mulembe kigwe tulimu waliwo ekintu kye mutarealizinza oba kye mutasobola kubeera nga murealizinga kwe kubeera nti nira okimanyi nti buli omu obutambi bwe obwafulumye mukazi wattu oba musajja wattu ne mukufa obutambi obwe bugenda osinga okutrendinga ekyo wakirowoozezaako oba nedda kangereze ku Shanlips obutambi bwe obwo obwafulumye mu kufa kwe abantu bagenda kuleka Shanlips ng'omuntu biki naye wooliteeka mu Google oti Shanlips cause of death bajja kuleetera n'obutambi bwe ku TikTok buli wonooteekamu Shanlips cause of death bajja kuleetayo story emu oba bbiri wansi bakuteerewo Mukama Katonda atusaasire naye gye tulaga si wangu.